Fahima Namwebya atimira myaka egy'obukulu 15 era nga yazaalibwa ng'omwana omulala yenna. Ono yazannyanga era ng'agenda ku ssomero nga banne. Wabula ebirooto bye by'okubeera dokita byasereba oluvannyuma lw'okukwatibwa obulwadde obwamukwata ku mumwa. Ekyamutuukako kale teyali bw'atyo. Yali mwana mulungi kuba namuzaala. Obulwadde okukwata Fahima bwatandika mu mwaka gwa 2016 ne bweyongera okutuuka olwaleero. Tuuka myaka nga 6 awo 7. Kantu ne katandika ne kajja mpola mpola. Kasookera wano eno. Ne ndowooza nti oba bino ebikwata abantu oba zino ze bayita ensalo. Ndimutwalako mu ddwaliro. Ku myaka 7 Fahima omutuuze w'e Nakaloke mu Mbale City yatandika okuzimba omumwa mpola mpola era n'atwalibwa kalwaliro akali kaliraanye waka okubeera nga bamujjanjaba. Wabula embeera yayongera kweyongera. Ne bakajjawo. Ndowooza nti oba ateredde just baagambye nga bugambizi. Genda okuyitawo kabanga katono nga ndaba nga ate kizimbira sayidi eno. Oluvannyuma ono yatwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Embaale okubeera nga bamulongoosa. Kyokka embeera teyakyuka. Ne ŋŋamba kiki kino? Era ne muzaayo mu maini. Ne bamwekebejja ne batuwa appointment ne bamusala. Okusinziira ku birungi Aziza nga ye maama wa Fahima agamba nti mu baana be bonna ono yali asinga okubeera omusanyufu era ng'agamba nti yali yeekolera buli kimu. Kyokka bino takyasobola kubyekolera nga n'okugenda ku ssomero kwagaana. Nsaba buli ali eyo yenna kuba kaana kagezi kaagala okusoma. Kali wano keetaaga munawo kabeere dokita. Nja kusoma. Kasampola njagala nsome maama gambako. Ali asobola okunkwatirako nsome wadde. Oluvannyuma lw'okumulongoosa omulundi ogwokubiri era tewaaliwo kalungi konna era ng'okulongoosebwa kuno kwali ku ddwaliro ekkulu ery'Embaale era nga wano abasawo baagenda maaso n'okubeera ng'ono bamusindika mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okwongera okumwekenneenya. Neero ogwokusatu nekikomawo era ne muzaayo abo bamugirako akanyama ne baŋŋamba bali katwala Mulago okwekebejja. Bwe kaakomawo ne batugamba omwana ono alimu obulwadde kati tubawa transfer tubawa rifaalo ngende Mulago. Ne tugenda e Mulago. Baatugamba nti ayinza okubaamu kati ayinza. Maama wa Fahima agamba nti e Mulago bwe baatuukayo ono baamulongoosa omulundi ogwokusatu kyokka ng'era temwavaamu kalungi. Wabula abasawo baabategeeza ng'ono bw'ayinza okubeera kansa weewaawo nga kino era tekyakakasibwa. Ng'egenda okulaba kyesiriikirizaamu kyanoonya akasente nga bw'omanyi. Katutwala e Mulago bagamba Mulago wazibwe Mulago oba tolina ssente tebeeka. Ne tugenda tunakawo yatuyambako tugenda e Mulago tuuka era ne bamwekebejja batugamba temuli kansa era n'empapula weeziri. Maama wa Fahima agamba tubamala okumulongoosa omulundi ogwokusatu e Mulago yalinga ddengulu kyokka wayita akaseera katono ne guddamu okuzimba nga yali atandise n'okuddamu okusoma. N'atereera bulungi nnyo ng'era asoma. Yasoma n'ebirwadde bye. Ng'egenda okulaba kyesiriikirizaamu kyanoonya akasente nga bw'omanyi. Katutwala e Mulago bagamba Mulago wazibwe Mulago oba tolina ssente tebeeka. Wabula ono baamuzaayo e Mulago okubeera nga bamulongoosa omulundi ogwokuna. Wabula birungi agamba awulira ng'atuuse waakoma kuba atunze buli kimu ky'alina baawe kye yamulekera ng'ono yafa mu 2014.
wabula agamba nti kakati obujjanjabi bwa muwala we bwasigalira mu bantu ba muzira kisa abamudduukirira. Ensimbi zakozesa okubeera ng'afuna eddagala ly'ajjanjabisa muwala we. Jazo kya ku masannyalaze after operation ne batuddayo nga bamaze omulongoosa ne bajjako obucupa bwali 6 obw'okanyama n'ekyo ekinene kyennyini kye baamusalako ne kibeera ekyomusanvu naye nga temuli ki buli ebikomawo bye bimu. Ne bamulongoosa ne tubeerako awo ne tubeerayo twaliyo mwezi nga mulamba myezi zaali 2 gye twamala emulago. Naliyo Gw'ekumi n'ekoma wano Desemba nga 2. Awo nenkomawo wano ate nendowooza kirabika ki ateredde ne mutwala ku ssomero kuba yali akalo kesesi kati anti kakolera wano ku Masaba primary nenkatwala nakalo kesesi yasomayo omwezi ogwo nekibeera nga kyebagobye nekifubuutukayo kati awo nembula amagezi era nga alina kumuzaayo mulago nemuzaayo abasawo ne beekalakasaako awo nengamba owaayo mukono ogumu oba oyagala kino waka wabanja kino kyetaagisa kale kyovudde olaba nti naludde okola ki omukomyawo nenga era nange mbadde wakola ki wamukomyawo kuba sente zeetaagisa abali ewaka baagala buli kimu nakumala kunoonya sente. Maama agamba nti muwala we amwagala nnyo era nga ensonga lwaki tayinza kukomaawo era nga kaakati asaba abazira kisa bonna basobole okumukwatizaako okujjanjaba muwala we okumuyambako asobole okulaba ng'amuzza ku ssomero. Ne bamutandikako ne batandika omukolako oba olaba kati saawa zino talinga wali we namuddizaayo kati ali ku bujjanjabi ali ku treatment naye nga yeetaagisa ki neetaagisa kunkwatirako obuyambi biki ddagala transport yeetaagisa kunywa buli kaseera bamuwa ebyokunywa addemu amaanyi kuba kati bagamba tebasobola mukolako atanaakujoininga oba ennyama gye bagenda omuyungako eva ku mubiri gwe baagala afunemuko ki amaanyi kirabo n'akasente keetaagisa ddala akawera. Fahima na buli kati taggwanga mu maanyi ebirooto bye byakubeera musawo era ng'agamba nti singa aba afunye omukisa wakola nnyo okutuukiriza ekirooto kino. Wulira obulumi bungi nnyo kubanga mpulira obulumi omukono nawe kati gunnuma ekiwundu kinnuma ate kati ogattako n'amaanyi mu kamwa nawo gaba galuma naye kati ngaera obadde bankubako eddagala nga obulumi sibuwulira bungi nnyo nga mutono naye kati nkuba omulanga mwenna abali eyo saamukwatireko osobole okufuna sente z'eddagala gende kusobole okukendeera banongoose nange nsobole okutereera wadde nja kusigala nga nfuna eddagala nsobole okuddayo ne ku ssomero nsome naye wadde kati sikulu fiizi agenda okusoma taliyo naye yenna ali eyo asobola okunkwatirako nsobola okuddayo n'ensoma
nange nendeerako ng'abalala kuba nange neegomba abaana nga bagenda ku ssomero nange nsobole okusoma.